Yes, mbaniriza akadde kano mwasuze mutya mulina buli mutya aba following Fadi TV nembebaza nembagamba nti kimwakola kyamanyi okubanga mwasubscribing ate ne munyiga kade bagamba nti singa Bruno ko muyimbi Bruno ke yakunganyiza obukadde 20 okuba nti tebayambako okubanga bakola ki bakyusa jedeni obusomyo oba bone marrow transplant stars no bemukwe bitrendinga ku social media akadde kano Bruno ke yavude nagamba nti bane ngenda kula buli kimwe ekitagisa kyonna artistico tukole ki tuberenga tumunange tukunganya artistico almost buli lunaku obukadde 20 naga sebo bavuddemu obukadde 20 mu lunaku lumu ate si lunaku lulamba bula sawa busawa kubanga live eba ya sawa busawa nisebo bavudde millions 20 baba banegande baba agudde ku muntu nga mukubi wa luseke omutuufu asoba kuba mu luseke nazimba ne kalina banegana munange kiba kitunga kya kusonda sente basonda sente bwe kiba kitunga kya kusonda sente basonda sente kakati no munange Jaden essaawa zino yaddusiddwa mu ddwaliro obulwadde nga butabuse bagamba nti no munange yetaaga kubanga akola ki bamukolako kye bayita transplant ya bone marrows buba busomyo kibagala okubanga bakola wabula basinga babitaddemu okubalata nga bagamba nti yawo yanonya nsimbi nammwe mutulage omusawo eyamugambye nti yetaaga kubanga akola ki akyusibwa obusomyo mumutulage nga temunaba kubanga mututeekamu oluseke okutunyonyota abasinga babiganye abasinga batabuse binakomekerawa bino kubanga si byakuggwa kati ekyamazima kyo naye nga yongera okubanga ofollowinga Fadi TV UG ate osubscribing onyige kade mbagala nnyo mwenna era mbebaza nembagamba nti ne comment section weeryawo sooka onteere obubaka mu comment section ate osigale nga hoji following abagita Fadi TV UG abali mu ggwanga erya Qatar kosa ne mu ggwanga erya Oman mbebaza ne bagamba nti kimwakola kyamanyi okubanga musubscribing ne munyiga kade Bruno ke bwati omunange musajja mukwa amanyikidwa nga Jaden bwe yamuyambeko kubanga munange naye asonda kasente millions 20 bazisonze mu saawa ali ku live stay on YouTube platform ojja kufuna ebisinga ate ebiyaka byensimbi bakyasondera ddala naye nga yo obulamu bw'ekyamazima bossi bulungi yenna akoze omuntu omulwadde tabula nonkwata basinga babakana bagamba nti Jaden ali mu katimba biki okyamufunye mu omuvubuka mulwadde si katimba si comedy abasinga si bagamba nti Jaden bali mu katimba ali mu comedy nammwe temumugenderako abasinga tebabikkiriza abasinga bawakanya basinga bagamba nti si bituufu naye nga bye binagwira wabinene okubanga si byakuggwa kati yongera okubanga ofollowing ate yongera okubanga ogyekumirako Bruno ke mu ddwaliro ekyamazima kyo si birungi ku side eyo naye nga ye yame nagamba nti nze ngenda kuwulirawo omubiri Jaden ngenda kuwulirawo omubiri Jaden osobola okubanga munange okyusibwa obusomyo ebirwadde bingi mu nsi muno eri abadde batakimanyi kino ekirwadde kittira ddala nno nze mbabuulira kittira ddala abasinga musimutira biraba mu mafirimu naye nga gyebiri mpozi nga tekinaba kuluma kubanga tekinaba kuluma muntu oyinza okuwakanya vula singa biwakanya bagamba nti kirwadde kyekyo lwaki mwagala okunyunyuta abantu akasente amanyi mu Uganda ebyatuuka buli omu yeekengera abeekengera olw'ensonga nti enseke zaafuuka enseke naye ng'ekyamazima muvubuka mulwadde no si bya luseke si byakuwa luseke ng'abasinga ebakola ki ng'abasinga ebalowooza naye nga eyongera okubanga ofollowinga Fadi TV Fadi UG News TV gikosa ne RTV Uganda nawe ojja kubafuna ebisinga ate ebyakabe mbane Aplis one izina value mbane amawulire agaba gatrendinga okwetole eggwanga lyattu Uganda gugamba nti comment section weeryawo sooka onteere obubaka mu comment section ate osigale nga onfollowinga mbagala nnyo mwenna era nembebaza nembagamba nti kyemwakola
kya kabi nnyo, kya ttabbu nnyo, kya bboli nnyo, kya mutawaana nnyo. Bruno ke bw'atyo munnange ye bw'akikoze ku nsonga zaani, ku nsonga za Jaden. Mubeere bulungi, Faali TV gimwera.